oyina ekizibu kya mitwalo 2 teri agikuwa naye bo banga balina obwetavu bwe beetaaga baddukira gy'oli n'obawa ate bw'oliddayo nga toyina ky'olina be bamwe abagenda okukugeyengula kagenda ebweru naye tekalina kikalinawo kati kaali kabonaabonera ki naffe abaasigala wano tukasinga bukyanga kagenda ebweru nze bukyanga ogenda ebweru sirya ku kikumi kyo nze naakalya mmeka ezizo naawe ali e Uganda osobola okusindikira omuntu ali ebweru ssente ne zimutuukako bwe zijja era tuzifuna naffe mutuwe ate tewali muntu agenda kunnyonnyola mbeera mwana gy'ayitamu ng'ali bweru mugitegeere temujja gitegeera okuleka nga naawe ozze n'ogibeeramu bw'oligitegeera omuntu bw'akugamba nti ayimirira okuva ku makya paka saa 7 ogw'ekiro golowooza akulimba omuntu bw'akugamba nti omwezi guggwako n'atandika okuyimbirira babboosi be bamusasule n'ateeka ebikola wansi ne yeesibira mu nnyumba ye ng'alwanirira kasente ke olukamusasula gwe n'ojja n'omwewolako mazima n'ogaana omusasula azifunidde mu bugubi amazeeko omwezi tebamusasula bazimuwadde gw'ojja ozimwewolako omwana asindika ssente Uganda naye ng'ate enjala emuluma mmwe ne mulya ye nga wano enjala emuluma omwana jjajja n'empale ze nga 5 ne zituuka ne zireeguuka n'azikwatamu fiitingi n'empiso mweyo byonna temubirowooza mulowooza omuntu ali eno ali bulungi eno olunaku lukya nga toyagala kwogera na muntu yenna kaabe maamawo kaabe mugandawo kaabe sengawo ng'owulira oyagala kubeera omubooti ng'onoonyayo ekikuwummuza ebirowoozo afazaali music oba n'agenda ku TikTok n'alaba vidiyo busanyusa naye nga tayagala kwogera na muntu yenna naye mmwe muba mulowooza nti omuntu yagenda ebweru naye yatukyawa aba teyakukyawa embeera eri eno ekuleetera depression okwekyawa olunaku ne lukya nga teweetegeera ng'olinga alina ebizibu nga 8 ng'ogamba singa waliwo akagali akanyisa okuntwala ewaka nandigenze eka waliwo abaana abali eno nga bamaze n'emyaka nga 2 nga tayogerangako n'abaana be nga tabawuliza kati gw'ova eri omugamba nti mpolayo kasente omwana alongoosa amadinisa nga 8 olunaku ate nga gali ku floor ya waggulu bw'ateegendereza agwa wansi bw'agatadda kika akasente k'oyagala akuwole kabonaabonera okugenda waggulu alongoosa amadinisa sinakindi asobola n'ovaayo n'agwa wansi n'atadda omukazi n'amugamba play with my kids ng'ate olina ozannya nabo abaana ne balyoka bakkuba ebimotoka mu mutwe omwana n'akugamba intimacy kini nkugambye n'omwezi ogufuna omukazi n'akugamba bukula inshallah naye ng'omwezi gwaggwako n'otandika okulwaza abaana bo n'otandika okunoonya ebifaananyi by'abaana abayi abaliko oxygen obimulage alyoka akusasule abaana abasinga ne zi WhatsApp baazivaako dda lwakwewala bantu bagenda kuleetawo mpalana ng'oyagala okukuuma omukwano ne munno toyogera ku ssente tulina abantu bamu be twogera nabo nga tumaze n'emyaka nga 4 nga tuli ku kyeyo naye nga takunyegangako nti ntaasayo omutwalo nga takikunyegangako oyo omuntu anyuma okwogera naye omuntu asaba nga ye buli kadde ayagala gwe omuwa omuwe ye takuwa atama olaba n'omuzadde owuwo eyandikugambye nti mwana wange akasente kakwate bulungi okomewo okolemu ekyamakulu era naye awulira akunyuunyuuta omuzadde owuwo nze ndaba abaana bangi nga bakaba bazadde baabwe maama ne bw'omuwa tasiima maama ne bw'omuwa kino tasiima alinga agamba nti okola lunaku eno tukola mwezi ate n'omwezi ne guggwako n'oyimbirira okukusasula sinakindi n'akutema wayasa ekikopo kyange wayasa giraasi yange n'akutema olw'ebintu byewakola mu nju ye wayasa ekimuli kyange n'akutema n'akuwa emitwalo 2, 3, 5 ebyo byonna temubiraba oli bwakugamba nti talina ogamba alimba
obeera otya ebweru nga toyina ssente kati gwe obeera otya Uganda nga toyina ssente byonna byebimu nga bw'otalina naye aba talina ate buli muntu alina ebizibu bye nze nali manyi n'omuntu ava e Uganda nga talina mwana abeera okke naye nabo balina bye bayitamu nali manyi nti ffe abajja nga tuli bannakyeyombekedde basingo mother ffe tufeesinga ebizibu kozi obeera olina stress z'abaana bo olina stress za maama wo ate n'emikwano gyo ne kikwegattako kati gwe atalina mwana afazali nandibadde ngamba nti oba okolerera bulamu bwo naye nabo balina bye basanga muganda wange omwana talina mwana ku nsi yagenda ebweru naye ate owulira nti yalabirira maama we yalabirira batobe yalabirira ki n'ogamba olwo singa wali olina abaana nga wabyogedde byonna bituufu era nkimanyi bulungi nnyo nti abamu ku mmwe abali ku ttani n'abandaba olwaleero bino mubirozezzaako era mubitegeddeko omuntu ng'oli ku kyeyo ne woba weetaaga emitwalo 2 oyinza okunoonya omuntu ali e Uganda ng'ali Uganda wano atwole emitwalo 2 oba omutwalo ne gubula abantu abali e Uganda bo baakwata kimu nti omuntu ali ku kyeyo bw'oba olina ssente 24/7 bwe bakutuukirako olina ssente era buli bwe bakutuukirako n'obagamba tuwole oba tuweebwa ebiti oba tulina ebitoogo biki n'obagamba nti tolina ssente bakitwala nga ggwe agaanye okubawa ssente kyokka ate ggwe obatuukako abalina abaana mu nju byekufa ateera waliwo ebiseera bwe bituuka nga ne sikuulfiizi w'abaana nga sigamba nti tosuubira ssente oluusi ng'osuubira ssente oluusi ziruddewo okujja kyokka nga abaana baba banja sikuulfiizi oluusi bagenda mu examu omwana ne bamugoba ne bamumma ebibuuzo nga bwakadamu naye ng'omuntu ali e Uganda ne bw'omutuukako n'omugamba nnyamba onkolera emitwalo 10 omusaala gwange bwe gujja ngenda kukuwa ssente wallahi tasobola kuwola simanyi lwaki era alaba oba nga gwamukudaalira bamanyi n'ogamba kati yali zimpa alinsanga wa azifu wagenda ku kyeyo ogenda kufiirayo kyokka bo bwe babeera bakwewolako ssente ng'oli ku kyeyo tebakimanya nti naawe oli ku kyeyo toli Uganda bali wala naawe tolina kusubi bananziza tebaaziza so bankuba kyeyo tukole nga tuseevinga obusente bwaffe nkuba kyeyo totya muntu ali Uganda kukunyiigira ku lwa ssente zo totyanga nti gundi anaagamba atya nga ntali ssente nekimuwa gundi yalwadde nesitoola wadde 10 ebyo tobitunuuliranga tobityanga kitwale nti ne wali ng'oli Uganda baalwalanga naye baasobolanga okwejjanjaba kuba ebiseera ebyo wali tolina ssente era naawe zisobola kuba ng'obawa oba obayamba okuba nti bafuna obujjanjabi bw'oba olina bawe naye bw'oba tolina tobawa teweekaka abakyala muli ku byeyo ng'ogwa ne ku mabanja n'ogenda ne weewola ku banno bankuba kyeyo banno kubanga oyagala owe omuntu wali Uganda asanyuke togwa ku mabanja bw'oba tolina oba tolina